Hello guys, onakula lero njagala basomesa otya woina okugaininga mu hips enene wosobola okugaininga hips no gaininga ne bina edene ngeryange ng'okozesa home remedies ng'okozesa ebintu bya waka otya wosobola okushapinga omubiri guno shapinga hips zo ne ziyimuka ne zidda waneeno ne bina lyo ne libanga ddene neliberanga bwediti ng'okozesa ebintu bya waka. Let's get started. Amanya yenze shina adita goina atanaba kubanga o subscribinga ko YouTube channel ya muganda wange osuwa ebintu bingi nnyo jangu oberenga o subscribinga okwate ku kade akali awo waggulu bajja kuba bakuwa notification buli wetutekayo video empya jangu osome wamu naffe video zaffe tezesita za video nnungi nnyo ddala video za kuyigiriza video za kusomesa tukozesa ebintu bya waka okulabirira olususu lwaffe okulabirira obulamu bwaffe okwejjamu toxics zonna eziri mu mubiri naye nga tukozesa ebintu bya bulijjo gwe kyolina okukola waliwo awo akagambo subscribe koba okwatamu then okwate ku kade akali awo waggulu bajja kuba bakuwa notification bwe tuteekayo video empya. Video ya leero eri ku kukola hips eri ku kukola bina ya video ey'olwaleero gye tugenda okukola nga tukozesa ebintu bya waka. Inze ngenda kukozesa coconut oil then nkozese ne vaseline naye bo wenna ali eyewaka osobola okukozesa vaseline n'okozesa obutungulu oba cucumber kyoyina kyonna kisobola okuba nga kikolera. Kakati ogenda kubikola otya muganda wange? Ogenda kukwata coconut oil on okwate akatunguluko okajjeko ebikuta bulungi nnyo okascrubbinge bulungi nnyo kaveemu amazzi okwate akasengejja osengejje agamazzi agava mu katungulu then okwate olive oil oba gwoyina nga toyina coconut oil okwate olive oil wo bulungi nnyo omuteekeko katono ku sigiri abeerenga ayeefumba then omuggyeko okwate ebizigo byo vaseline wo bulungi nnyo omuteeke mu kantuko bwe kati akalungi ennyo okwate spooni yo ogyemu vaseline omuteeke mu kakonteina bwe kati okwate olive oil oyiwemu okwate supu oyo gw'okubye mu butungulu muganda wange obeerenga omukuba omutabula okole ebizigo ebiryo byo ng'obikozemu olive oil obikoze ne vaseline wabula ng'otaddemu n'amazzi g'akatungulu ako. Amazzi g'akatungulu tumanye nti no akatungulu munnange kayambako mukutta cells embi eziri mu mubiri nga fats eziri mu mubiri. Jjukira bw'obeera n'ebbina nga lino eddene abantu abamu bamanyi okufuna ebituli ne bijja muneeno lw'ensonga nti amasavu gy'okoma okubeera nga manene gagenda gakola bumps okukakana ng'ofunye kye tuyita bum dimples. Munnange nno kigenda bba kikuyambako w'okozesa olive oil oba gwoyina n'obutungulu naye nze ngenda kukozesa vaseline nkozese ne coconut oil. Nze ngenda bikola ntya? Ngenda kukwata vaseline ono ebijiiko nga 5 nkwate coconut oil wange ono ebijiiko nga 5 mbiteeke wano wamu mbeere nga mbukubakuba nfunemu munnange kyenjagala. Ingredient gy'olina okufuna omwo erina okufaananira ddala ng'ebizigo nga bino byolaba bino nabitabula dda birina kufaanana bwe biti. Kati wooba weesiiga ng'oggyemu okwesiiga weesiige ng'oyimusa siiga ng'oyimusa osika omubiri guno gwonna oguli eno mu bisambi n'osika nga bw'oyimusa bwoti n'osika nga w'oyimusa n'osika nga w'oyimusa amagulu gonna obeere nga ogasiiga munnange obeere nga omasajinga ebbina lyo lineeno buli masajinge nga bw'osika omubiri oguli ku mugongo oguzze kabina omubiri oguli ku bisambi oguzze kabina. Muganda wange kola kineno ekintu mu mwezi gumu ojja kuba gwomu gwe bakabirira okubeera n'ebbina. Mu mwaka gumu ojja kuba ng'olina ebbina ddala eddene erisinga ne adita woba weewaddeyo. Jjukira nabagamba okubeera n'ekyo ky'oyagala olina kulemerako nnyo
okufuna ekyo kyoyagala oyina okulemerako ennyo, oyina okuwaayo obudde obungi, oyina okukola research omungi. So baganda bange gezaako ekyo kyenkugambye, mu mwezi gumu ojja kujja onjulire. Amanya nsigadde yenze Shila Adita, ate naba kubanga osubscribinga muganda wange jangu obeere nga osubscribinga otwegatteko, imbagala nnyo.